Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba ne mbeebaza emirimu gye mukola tusaasira bunno abalina ebizibu bye mufunye kubanga wadde wayiseewo akaseera nga tetulabagana. Erinnya Kizito Moses Gambobbi. Nvudde mu kitongole ekya Buganda Land Board mu kiwayi ekikunga n'okusomesa. Mu kiseera kino mwadde mubuuza ebibuuzo bingi nti Buganda Land Board ewezezza emyaka 3 eddu ng'eweereza abantu ba Kabaka. Naye biki byetuuseeko na biki ebigiremye. Kantandike ku kisookerwako. Okweza emyaka 3 si kyangu ng'oweereza abantu. Naddala ku nsonga enkulu ez'ettaka. Ebitongole bingi bizze ebikola ku ttaka n'ebigwa. Kuba ettaka lyetaaga obwesimbu obungi n'okwewaayo. Ekyokubiri, tusobodde okuggulawo amatabi mu masaza ga Kabaka gonna okusobola okutuukiriza obuweereza eri abantu ba Kabaka. Obuweereza buno mwe muli okuwandiisa abantu, mwe muli okubapima nga tuyita okupunta, mwe muli okuteekerateekera ettaka, mwe muli okusomesa kuno kwe tuliko. Tulinamu amateeka, ekiwayi ky'abannamateeka ekituyamba. Nolwekyo obuweereza buno bufuna tuyinza obutabufuna bujjuvu eyo mu matabi gye tuli. Naye waakiri bw'otuukira ku ttabi lya Buganda Land Board lisobola okukwatagana n'ekitebe ekikulu ekitudde wano ku Masengere okusobola okulaba nti ofuna obuweereza obwo. Twabategeeza dda nti ensonga zonna ezikwata ku ttaka erya Kabaka ery'Obwakabaka likwatibwako abakugu aba Buganda Land Board. Okugeza toyinza kupunta ttaka lya Kabaka okujja ng'okozeseza omupunta wa Buganda Land Board gwebeekuwadde. Tulina obuweereza obutonotono mu masaza agamu, ogeza nga Bugesese, ogeza nga Buweekula, ogeza nga Kabula. Tulina obuweereza obutonotono obutandikirwako okusobola okutuusa ku ttabi eddene. Mwebale tulaba tujja genda maaso nga tusoma ensonga ezikwata ku ttaka. Kizito Moses Gambobbi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.